mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala nga bwe lifaanana nga bwe baliyita. Olunaku olwaleero kuleetedde eddagala eriyitibwa gonja oba nkuleetedde ekitooke ekiyitibwa gonja. Gonja bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Gonja ali mu kika ky'ekitooke. Era singa obeera omutunuulira afaananamu ekitooke kye bayita ekyandiizi, n'afaananamu gwe bayita musa, n'afaananamu n'ekitooke kye bayita bogoya. Bw'atyo afaanana ebitooke ebyo eby'enjawulo bwe bityo. Naye gonja ekyenjawulo ky'alina singa obeera omutunuulidde bulungi, gonja oyo ku ndagala, endagala we zitandikira alinako lukalakkala olwo lw'olaba olwo. Gonja kyenkana yekka yaluyina lukkala olwo olumyukirivu olwo awo olaba awo ku ndagala we zitandikira okudda waggulu. Alinawa ku muzimba guyita omuziŋŋoonyo. Omuziŋŋoonyo ogwo we gutandikira alinako kakkalakkala ak'enjawulo. Osobola okwawulira gonja n'ebitooke ebyo ebirala bye njogeddeko. Gonja aliko eddagala ery'amaanyi era ekyamazima gwe wenna kyetaaga ofune gonja oyo omusimbeko ewaka abeerewo olw'ensonga nti aliko eddagala. Lisookera ddala mu abaami osaanidde obeere ng'omugula omuleetere mukyala we abeere nga amukwokezaako obeere ng'omulyako. Gonja oyo asaana kwokya bwokya tomufumba. Mwokye bwokya ojja kuba omufunamu bulungi nnyo gw'omwami ku nsonga y'amaanyi g'ekisajja wamu n'okuzza omukwano obujja. Gonja oyo mulungi nnyo omukyala amukwokezeeko obeere ng'omulyako. Ekintu ekirala nabagamba singa obeera nga oyagala kukola ddagala naye ng'eddagala tolina mukono gukola ddagala, osobola okuddira akaayi ka gonja ako n'okeesiba ku mukono n'onoonya eddagala ku ttale n'oliyenga n'okolera omuntu oyo eddagala, lijja kuba likola bulungi nnyo. Gonja, akaayi ka gonja kalungi nnyo ku gwe omuntu atakola ddagala. Ekintu ekirala mukimanyi bulungi nti omwana omuwere ekkundi singa liba liruddewo okubeera nga liwona obw'okukala, osobola okuddira gonja ono omukolokotako ensaano n'obeera ng'ogiteeka ku kkundi ly'omwana oyo lisobole okwanguwa okukala, wamu n'omwana omuwala eyakasooka okgenda mu nsonga ezo era bamutwala ku gonja oyo bulungi nnyo ne babeera nga bamukolerako emikolo gye mutegeera obulungi abakyala okubeera ng'omubalira ennaku ezo z'abeera ajja okumala mu nsonga eyo ey'abakyala. N'ekintu ekirala kyenjagala obbabuulira ku gonja, gonja oyo w'abeera ewantu nga tugeze mu musimbye batera musimba mabbali w'olusuku. Ekyo nno ekisimbisa gonja emabbali w'olusuku, ekisooka gonja ayina amaanyi mangi nnyo nnyo nnyo. Akwegamba anuuna ettaka ate okusinga ku bitooke bino ebirala eby'enjawulo by'obeera osimbye mu lusuku. Ky'oba olaba nti abasinga bamusimba nnyo emabbali w'olusuku. Ate era ekirala, gonja kye kitooke ekigoba ababeera bazze okusera emmere. Kiremesa abo abasezi abatera okusera emmere, abaloga abo abaloga emmere, abaloga ensuku. Gonja oyo mulungi nnyo mu kubeera nga abalemesa. Ky'oba olaba nti abantu abo ab'edda bamusimbanga nnyo emabbali w'olusuku. Ebintu ebyo bibiri kye kyamusimbisanga emabbali. Kisooka, gonja anuuna nnyo ettaka, kwegamba anuuna nnyo amazzi okusinga ku bitooke ebirala. Ky'oba olaba tebamusimba mu bitooke mu makkati. Ekirala mulungi nnyo mu kulwanyisa ebyo ebintuntu ebitali birungi. Ky'oba olaba nti bamusimba mabbali w'olusuku. Okuggyako n'ekintu ekirala, gonja oyo ku bintu bye batatwala ku buko ne gonja oyo kwali tebamutwala ku buko. Ate era omuko oyo wakyala ewaka toteekeddwa kumuwa gonja, tateekeddwa kulya gonja nga badde akyaddeko mu maka ago gye yajja omwana omuwala. Gonja bye bimu by'otalina kumuwa kubeera ng'alya. Kati ekintu ekirala kye nsobola okugamba ku gonja oyo, ddagala mu kujjanjaba omubiri gwaffe. Gonja ono mulungi nnyo buli lw'olya gonja. Ekisooka, gonja mulungi mu kugumya amannyo ne gabeera nga magumu, ogakuuma nga magumu. Ekirala n'amagumba, buli w'olya gonja amagumba go agongera obugumu. Ekintu ekirala, gonja oyo alwanyisa endwadde ezo ezitera okutawaanya emibiri gyaffe. N'olwekyo buli lw'olya gonja kimanyi nti ayongera omubiri amaanyi
omubiri ne gubeera nga gujja kulwanyisa endwadde ezo ezinaaba zigulumbye. N'olwekyo gonja mulungi nnyo. Ekintu ekirala, gonja oyo ayamba nnyo olususu lwo okubeera nga terufuna butuntu obwo obeera buzimbazimba. Singa obeera weemanyiza okulya gonja, mulungi nnyo mu kulwanyisa endwadde ezo ezirumba olususu. Era n'ekirala, gonja oyo buli w'omulya gw'abeera amulidde nga tolina appetite ya kulya, tugeze emmere, tolina appetite ya kubeera ng'onywa ku mazzi. Kati buli w'olya gonja oyo ogenda kubeera ng'ofuna appetite y'okulya, ogenda kubeera ng'ofuna appetite y'okunywa amazzi. N'olwekyo mmwe abataagala kulya mwemanyiize okubeera nga mulya gonja oyo, ojja kuba ofuna bulungi nnyo ekyagala okulya wamu n'ekyagala okunywa amazzi. Gonja alina emigaso mingi nnyo nnyo nnyo. Kangikomye awo nga naye ng'ekikulu kya byonna, omuntu yenna omulamu osaanidde obeere ng'olya ku gonja oyo. Okitegeera ekirala, mumusimbe ewaka kuba ky'ekitooke ekyasinza okubeera nga kiziyiza abo abantu ab'obulabe, ebyo ebintu ebitali birungi kubeera nga birumba mu nnimiro yo, mu lusuku lwo, wamu naawe w'obeera okisimbye. Ebiseera ebisinga abo abaseeza abasera baba tebasobola kuserawo. Gonja tebamusalira, naddala oyo gw'osimbye ng'olina ekigendererwa toteekeddwa musalira, omuleka nga bw'ali mirembe na nnaku. Singa obeera n'omuntu ng'abadde akulemedderemeddeko, ng'omuntu akutambulirako akwogerako, era gonja oyo osobola omukozesa okubeera ng'agobako oyo omuntu akwogerako. Naye wano okozesa kyayi kya gonja ky'okozesa n'oba nga weegobako oyo omuntu akwogerako. Vidiyo eyo nsuubira nagiteekayo wansi gy'eri. Mubeere nga gonja oyo mumusimba mu maka gammwe. Singa obeera ofunye ensukusa, beera ng'ogisimba. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga vidiyo, mbeere bulungi, mweraba.